oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Abanda ba ku Bokati TV olunaku lwaleero mbaniriza nnyo nze Sula Ssenyo nga bali mpozi nga temutugoberera embuzi ey'omulembe ogenda gisanga ku Kabuzi restaurant ebwayise ogenda okubeera mpozi nga te ogifuna ku kikubo ekidde nabweru emabega awo mu Kas Club Taxi Park obabuuza taxi ya Semango enamba zaabwe z'amasimu zizo zitambula ku Kascroll awo mpola mpola ojja kubeera mpozi nga togenda ofuna embuzi ey'omulembe embuzi ensiike embuzi enjoke embuzi eya buli kika. So olunaku lwaleero tukuleetedde mwana mulenzi amanyiddwa nga yeeyita Pastor Bujingo ono mulenzi azanya akatemba comedian naye ng'ageegenya Pastor Bujingo naye bambi yafuna obuzibu bw'akawago twakolako story mabega eri myaka ng'ebiri ku Radio Simba nga mwana mulenzi ono bambi alina obuzibu obwo ne tukolako ne show teyatambula bulungi nnyo fundraising shot yatambula bulungi nnyo bwatyo ekirwadde kyeyongera okubeera mpozi nga tekyono kimwonoona bwatyo akawago tekakyasiba omusulo gumuyitamu buyisi buli kimu kimuyitamu buyisi kyomanyi kasita omuntu atuka okweyamba buli kimu kimuyitamu buyisi. So tumukuleetedde olunaku olwaleero osobole okubeera talisibu oba olina kyoyina obeeko kyoyamba baako kyoyamba gwali eyo atulaba. Olunaku olwajjo mukyala Koni Nalugwa nga baliwo mu Radio Simba basobodde okubeera mpozi nga ate bamusondera akasente okusobola okubeera mpozi nga ate ajjanjabibwa. Naawe kennyini osobola okubeera mpozi nga ate owaayo kyolina osobola okubeera mpozi nga ate oyamba omukulu oyo Bujingo. Bimanyi tulina nnyama kumbe tulina nva. Wagize eriyo ba MP abajja mu bivulu byaffe ne mutuula ne mulaba kitegeeza munyumirwa mujja ne mulaba comedy mumulaba ku social media mumulaba yonna gye tubeera abana gye bategekera bu video kati butambula ne munyumirwa ne museka bambi muveeyo mujje muyambe omwana ono. Media houses tujja kukola ekisoboka fe tutambuza amawulire naye nga naffe tujja kukwatira wa musijjaga nti muveeyo mwekka naye naffe nga media houses tujja kuvaayo tuyambe naye nammwe muveeyo muyambe omwana ono. Mbasaba busabi bambi sibalagira muveeyo muyambe Bujingo embeera gy'alimu awulire ennaku alina okwekyawa yeekyaye obulumi bumuleetedde okwekyawa nti ne bwoba omulaba bwatunula buli kimu alaba nga kimutamye. So oyinza okuba nga bamuwulyako ng'ayogera n'ogamba oba ali arroganti oba n'ogamba ayogera bubi naye ekyo nkitegeeza ku mukyala agenda okuzaala embeera gy'abeeramu ey'okwekyawa buli kimu najjamu n'engoye n'akasukeeri obulumi obwo obutalojjeka okuggyako nga wali obuyiseemu oba ng'omulabye nti feese ali mu bulumi wano tajjaawo yeebaka bw'atuula bw'ayimirira bw'omukwatako bw'akola ki kwegamba talina mirembe mumuyambe awonye obulamu bwe. No, it's okay. I don't know. You go get it. The night you are in the room, Dragon Ball TV. Let's so. But one, but so touched. Then I didn't go see now with you and me. But it's in a cook said. Eh, but Malaban book one about you. Whatever number is. Charlotte, give me for a video. Fine, thank you very much. Nae, Sibo Bokaba Yagalo Piamba, Chalono. Bamuyita Koni Nalugwa. Koni Nalugwa mu Radio Simba. Omukyalo ono bamuyita Christine. Yes sir. Songa Christine and Christine naye akola Radio Simba bakwatibwako nnyo bwama okulaba emboozi eyo era oluvannyuma ne bagenda ku mpewo radio ne bategeeza abawuliriza ba Radio Simba era abawuliriza baabwe bakuyambeko. Koni Nalugwa bwe yali ku mpewo yasaba abawuliriza ba Radio Simba bakuyambeko ofune ku bulijjanjabi osobola okuba nga bukunsanga badde nsaba omunyonyola nga bwe kyali.
mwami Bujingo. Nange bwe nali ndaba eggulo nabadde ndaba programu ya Brian makya kusanyuka nendaba obulumi bw'oyitamu kati obulumi bwe nabulabye nenkwatibwako kati bwe nakwatiddwako nembulira ku mukwano gwange ono Tina kola naye olinga alumwa nnyo kati nga ndaba nalabye byonna n'omusulo gukuyitamu so kati neŋŋamba nenkubirako Brian nemugamba Brian Bujingo tusobola okumufuna ngende mu maaso noonyezeyo akasente Brian nakyokaminga so kati bwe nagenze ku mpewo nenjogera nembagamba nembabulira story yonna nga bwe nagirabye nti nalabye nga omusulo gukuyitamu ekitali kirungi n'obulumbi bwe nalabye bwe wabadde oyitamu bwe nakwatiddwako kati neŋŋamba at least tusobola okugula daipa mu kifo kya susu okubeera ng'ayiika netubeera nga at least oba osobola okwesiba daipa waliyo daipa ez'abantu abakulu nagenze ku mpewo nembulirako abawuliriza abaffe nina emikwano ne bansonderayo akasente sinze nasonze naye abantu basonze nenkuŋŋaanya emitwalo 5,208 sente ezo nzireese akanana kanyambyeko okujjayo era obwedda bambuuza omusajja omumanyi nemaga omusajja no simumanyi naye ngenda kumunoonya yonna gyali mutwalire obuyambi buno esente zino 5 Amina mukama bomu kusabana ndabira wa zani tujja kwongera tusonde asana ebifaananyi Brian munaabikutte ekiraga abantu bafenti ddala oba kanabutuusizza sanga bananteekamu obwesige netwongerera bwe tunaba tulina ke tufunyeyo akalala tukaleeta era obwedda mbagamba nti mujja kulaba obuyambi mwasondedde nga butuuse ababadde kusimba mmanyi okusinzira bwendabye nga balabika bawulidde era bwe buyambi obambi ebifaananyi si byakuga nti oba kuswaza kugabira mu kamera naye omuntu oli aba aleese ssente amanya kubanga abantu abasinga bagamba abantu bagabira mu kamera naye abantu bangi bebawa ssente z'abantu ne batazituusa kati engeri yokka oli gyasobola okukakasa nti ssente zituuka so kizeemu n'abantu abayamba abalala nti bannayuganda bwe bawa ssente okuyamba omuntu balyandye atwala ku bifaananyi akakasa nti ssente zikoze eki zituuse. Njagala okwebaza Radio Simba, njagala okwebaza TV gyenkolera yasanyuka TV, njagala okwebaza NBS Anikat kuba Anikat yatandika emboozi eno okusobola okulaba nga abalabi ba Anikat, abalabi ba Morning Express, abawuliza ba Radio Simba mukoze kyemusobola okulaba nga omukulu nafuna obuyambi. Enamba yagisomye ku simu olunaku olweggulo nafunayo kyeyafunye n'abawuliza ba Radio Simba nga bayita mukono nalugwa ne Tina nabo basobodde okuba nga bamuyamba. Tubebaliza ddala omukulu nakyetaaga obuyambi era mukole ekyetaagisa okufuna obuyambi. Lwakuba tukyalina problem emu simanyi sente ziyite ku simu ki badde tusaboddemu enamba yeyesimu abantu bamanye we basobola okuyiga okuwa obuyambi. Mwakusoka ofune ku mazzi 070 8 emirundi 3 9 35 anjiddemu 070 8 emirundi 3 9 35 waliwo ne MTN eri 0773 28 65 077 28 65 nayanze zeetaga mukyalo oyo Beti Nantale bakwandu gyatya gundi naye nga waali kubanga ayinamu bino naye nga mukama abawo omukisa bannange ekintu kibadde kikomewo nga kizito nampitamu bano baganda bange era bwe nagobwera ewaka nandi odi bwe yangoba buganda bange ne bansenza ngira nzijanjabirwako bano
Nemasaba Mukama ab'omukisa mwenna anti ko nina lugwana waliwo aba program Sisimba Taxi bonna abawa omukisa mwenna Brian wako Katonda akuwa omukisa mwenna bannange neyanzeege nekino obuyambi bwanga bukyajja bujje kuba bannange kinanka kigenda kutulika kanfuka mirende bebaze mwenna mwebala nnyo mwebala ddala ekintu kyekino kisusse kirina okukoma kintwala bannange simanyi nakuma ndi musanyufu nnyo sanyu sigamba ndi nokka neyanze Mukama bwomukisa era tujja kwongera tufunyeeyo Okay, nze nganze tukolya TV. Okay, leo kwebaza mwenna ababadde ku Moneza Express nakole gulo wamu n'abawuliza ba Radio Simba. Mwebale nnyo mwebali ddala. Mbatsaba. Ogenda kaddamu ku kadi yange. Oyo ye mwana mulenzi Bujingo. Tuyambe kyonna ky'olina baako ky'oyamba. Kyonna ky'olina yamba asobole okubeera mpozi ng'ava mu mbeera gy'alimu. Atereere mwana tunaye asobole okuddamu okweyagala. Bagambye obulwadde buno buwona era omuntu n'atereera bulungi nnyo akawago. Mubeere bulungi mweraba.